Omukulembeze awuliriza bulungi nnyo n'obwegendereza. I think the original point we need to agree, all of us together. Alowooza nti ensonga gye tulina okutandikirako, gye tulina okukkiriziganyako ffenna awamu, bye bigambo ebibiri. They are the two words. Bwengenda mu Luganda ondeka. Ebigambo ebibiri biri twezimbe oba tuzimbe abalala. Kubanga okusuubula by'osuubula obijjawa. Eri emabega Uganda yali egudde. Uganda had collapsed. Uganda's economy had collapsed. Emabega gye twava ebyenfuna by'eggwanga byali byononese nga bigudde. And we were importing everything. Era buli kimu twali tukisaka oba nga tukijja bweru wa Uganda. Now that economy of importing is very dangerous for the country. Kati eyo ebyo ebyenfuna by'eggwanga ebyokusaka oba ebyokujja ebweru kya bulabe nnyo eri eggwanga Uganda. Tulina ekyobugagga kyaffe akatale ka Uganda. Ekyo kya bugagga si kyakuzanyisa. Akatale k'engamba kali buli Munnayuganda kinoomu alina ssente zajja mu nsawo ye n'agula ebintu. Kati Omunnayuganda okugula ekintu aba awaniridde, bakwita kuwanirira. Tolaba nange Luganda ndumanyi. Aba awaniridde oli eyakola ekintu ekyo. N'olwekyo kana akabuya kaliwo katandikiraawo. Now this is the techniques. I would like to study them and then we meet again on the 4th with you people, but internally I can meet these people on the 24th. The URA and finance and all that. But what I will not allow will be to penalize you. This penalizing, I will stop them from that you didn't do this, so penalty, no, that one I will stop. Yoweri Kaguta Museveni ebyadde bigambo byenga sinkanyemu abasuubuzi bano bazze beekalakaasa okumala ennaku eziwera nnyanga bagamba nti ensonga y'emisolo eyikutte wansi ne waggulu emisolo gino tebagitegeererako ddala ate beebuuza gibayamba ddi bwe batyo ne bagamba nti ensonga egenda okubayamba okudda ku mirimu gyabwe baagala basisinkane Gen. Yoweri Kaguta Museveni abannyonnyole lwaki baggyibwako emisolo egy'olutatadde. Bwe batyo basabye era naye n'awulira okusaba kwabwe yasobodde okubasisinkana ensonga zino ne bazigaayagaayamu wabula yagamba nti ensonga emuluma kwe kulaba nga tebakulaakulanya ggwanga lya Uganda kyokka nga tebagenda ne basuubula ebintu okuva emitala w'amayanja ne balyoka babiyingiza wano mu ggwanga Uganda. Tusuubire nti Uganda erina amakolero agamala bannayuganda bwe basobola okusuubula emmaali yaabwe nga basuubula mu Uganda ate ne bagitundira wano. Kuba ebyamaguzi ebisinga obungi bye bajja ebweru w'eggwanga wano tewaliwo tusobola bifuna era y'ensonga lwaki basalawo okulinnya ennyonyi ne bagenda babifune okuva emitala w'amayanja. Tubadde ne Haji Setuba omusomi w'edduwa nga kutuusako pulogulaamu eno. Haji Setuba alina essimu kosobola okumufunira nga weetaaza okwogerako naye eri 0703 31 39
25. gye tulina okutandikirako gye tulina okukkiriziganyako ffenna awamu bye bigambo ebibiri. they are the two words. Bwengenda mu Luganda ondeka. Ebigambo ebibiri biri twezimbe oba tuzimbe abalala. Kubanga okusuubula by'osuubula obijjawa. Eryemabega Uganda yali egudde. Uganda had collapsed. Uganda's economy had collapsed. Emabega gye twava ebyenfuna by'eggwanga byali byononese nga bigudde. And we were importing everything. Era buli kimu twali tukisaka oba nga tukijja bweru wa Uganda. Now that economy of importing is very dangerous for the country. Kati ebyo ebyenfuna by'eggwanga ebyokusaka oba ebyokujja ebweru kya bulabe nnyo eri eggwanga Uganda. Tulina ekyobugagga kyaffe akatale ka Uganda. Ekyo kya bugagga si kyakuzanyisa. Akatale k'engamba kali buli Munnayuganda kinoomu alina ssente zajja mu nsawo ye n'agula ebintu. Kati Omunnayuganda okugula ekintu aba awaniridde, bakwita kuwanirira. Tolaba nange Luganda ndumanyi. Aba awaniridde oli eyakola ekintu ekyo. N'olwekyo kano akavuyo akaliwo katandikiraawo. Now this is the techniques. I would like to study them, and then we meet again on the 4th with you people, but internally I can meet these people on the 24th. The URA and finance and all that. But what I will not allow will be to penalize you. This penalizing, I will stop them from that you didn't do this, so penalty, no, that one I will stop. So that we get time to sort ourselves out. There will be no penalties. That one I will not allow, because we are still sorting ourselves out. But also now, don't make me a mistake. Temuntu meza ntisalirawo wano. Kansoke nekenenye, and we meet, but you will not be penalized. And those who are penalizing and stopping your account, they should stop. Until